bulijjo ekibandula enzige guba musana naye n'amawulire okuyitingana okuviira ddala ssabbiiti ewedde nga googera nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II mulwadde muyi geeraliikiriza Obwakabaka. Oluvannyuma lw'amawulire gano okusaasaana ng'oluyiira anti ekibi kikira engoma okulawa, Katikkiro wa Buganda munnamateeka omutendeke Charles Peter Mayiga leero akakasizza Obuganda nti zino ŋŋambo zennyini n'abazisaasaanya beenoonyeza byabwe. Nzize wano ne bannange bano okutegeeza Obuganda ne bannayuganda bonna nti Ssaabasajja Kabaka tali ku kitanda era alamula bulungi Obwakabaka bwe. Mukuumaddamula agumizza Obuganda nti waliwo abeefudde bakaswa kampi ng'obuzannyiro bw'endiga ababungeesa eŋŋambo zino n'effutwa olw'okulaba ng'Obuganda bukulaakulana kyokka abantu tebasaanidde kubawa matu gaabwe. Omutimbagano guliko abantu abalala bangi abatayagala Buganda kutebenkera. Obuwanguzi obutonotono bwe tuba tutuuseeko ng'Obwakabaka n'ebyo ebisaamusaamu ebikoleddwa ebiwa abantu essuubi tebabyagala. Munnamateeka omutendeke ow'ekitiibwa Mayiga akubirizza abantu ba Buganda okugoberera emikutu gy'Obwakabaka emitongole ku lw'amawulire amatuufu anti eddagala ekka lye lituuka ku bulwadde. Nalabula abantu ba Buganda obutagendera ku byogerwa abo abatava ku mitimbagano naddala abatalina mirimu, abafere, abatamiivu n'abanywi b'enjaga bonna awamu abo bentera okuyita ba muloddokayi nkuwe. Ebigambo bya Katikkiro bino bye bikomezzaawo essuubi mu bantu b'Obwakabaka abali kuno n'ebweru waabwo olw'obweraliikirivu obubaddewo nga buli omu yeewuunaganya ku ddala kye kyatuuse ku mutanda okutuuka n'okuweebwa ekitanda. Alan Mwesigwa, Zambali Plus Mukasa, NBS Amasengejje. Abaganda abaludde mu Buganda n'Abaganda ab'ebika byonna eby'Abaganda, nsaba okubategeeza kubanga tuli mu bulumi, tuli mu kubuzaabuzibwa, tuli mu kusattira. Gye buvuddeko tubudde nga tubulira Kabaka bamukola kino, Kabaka bamukola kino, Kabaka muwambe n'ebirala, Kabaka baagala mutta n'ebirala. Naye wenjogerera kati amanya ndagire tajooba. Wenjogerera bino batugamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tali mu mbeera nnungi era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yafulumizibwa eggwanga nga tali bulungi. Twagala kusaba Katikkiro Charles Peter Mayiga era batugambye nti yafulumizibwa ng'alina omulangira wa ssajja ne Charles Peter Mayiga era ne batugamba nti n'omukyala n'omuzaana omuzaana omubeezi wa Ssaabasajja teyatambudde naye. Ebintu bino si bye bintu omuntu byasobola okufuna n'asirika nedda. Fooli muganda waffe, mwannyinaffe, kitaffe, jjajjaffe, ffe Kabaka tumwagala era twagala okumanya kiki ekiba kimuliko. Abaganda baagala Kabaka kubanga ye kitaabwe. Kabaka yalabwako ng'agenze okunona passport oba okulinyuwinga passport. Ekintu ekyo kyatuyisa bubi nnyo. Abamu ne tufuna ennyiike ne twebuuza ti Kabaka we yabeerera ng'agenze okwekolera ku passport, Katikkiro ye yali tamulowooza nako. Katikkiro yali atunda obutabo bwawandiise obw'ettoffaali bw'alina okuweera Abaganda obwereere naye ng'ate ye abutunda emitwalo 5. Kugamba Katikkiro yali akola bizinesi mu woofiisi y'Obwakabaka bwa Buganda omutakolebwa bizinesi, ye yasala mu kukoleranga mu bizinesi ezize personal. Naye kaakati tutegeezebwa nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yatwalibwa biwala ttaka. Be Baganda be batubuulira era nze nsabiddwa busabibwa kukola olutambi luno wadde nga simanyi kituufu kiriwo. Obwakabaka bwa Buganda bulina okuvaayo ne butangaaza abantu ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka waabwe. Obwakabaka bwa Buganda bulina okuvaayo ne butubuulira ekyogerwa kyekiki, si kutubuulira bubuulizi ne tulaba ne Kabaka waffe oba ddala ali mu mbeera nnungi. Ffe batugambidde ddala nti Kabaka yatwalibwa biwala ttaka. Omuganda yenna
aba akitegeera. Kabaka tali mu mbeera nnungi bwe tutyo bwe tutegeezebwa. Naye nze nga nze sijja kusirika. Nina famire yange, nina abaana bange abamuyita kojja waabwe. Nina abantu abamwagala ekyenkanyi nga nze. Nze sijja kusirika era sijja kwetiiririra. Tusaba Katikkiro aveewa yo atutegeeze. Badepute Katikkiro waba ddala nga yagenze ne Ssaabasajja Kabaka nga yagenze kujjanjabibwa. Aveeyo atubuulire. Bino si bye bintu bye bakola mu nkukutu. Kubanga omuntu yennyini gwe tusuubira nti ate mulabe wa Ssaabasajja, ate Ssaabasajja nga ali mu mbeera mbi, ate yamuliko. Obuganda bwennyamidde, Obuganda bwebuuza, Abaganda babuuza. Oba ffe tubuuza. Abalangira n'abambejja tebakyali mu maanyi, babuuza. Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera ki? Obuganda muveeyo mutunnyonnyole, Kabaka ali mu mbeera ki? Ddala Kabaka yatwaliddwa nga biwala ttaka, ddala Kabaka mulwadde nga bwe batugambye nti embeera ye mbi nnyo. Ddala Kabaka mulwadde nga atugende embeera ye eyungula amaziga. Tetukyasirika bintu bino bya kukuta kubanga abalabe ba Kabaka bennyini be babadde naye. Kati ffe tetubeesiga, twabagamba dde Obuganda tebukyabeesiga. Tetujja kusirika nga mukukuta ne Kabaka waffe nga mulwadde, nga mukukuta ne mwannyinaffe muganda waffe nga mulwadde nga temutubuulira. Kabaka si wammwe mwekka. Gwe omulwangira David Wasajja tubuulire. Kabaka mwamututte ali mu mbeera ki? Era ffe tetujja wano okubeera wano kulindirira nga temutubuulira bifa ku Kabaka. Ne gavumenti ya Uganda erina okulaba ng'etebuulira bannayuganda Kabaka ali mu mbeera ki? Kabaka wa Buganda bw'aba nga ataliddwa nga ali mu mbeera mbi, lwaki temubuulira nsi ye? Lwaki temubuulira bantu be? Okuggyako nga bwe kigambibwa nti mwamupoisoninze, nga kyakukkuta nakyo temwagala kubuulira Kabaka waali. Twagala okumanya Kabaka ali ludda wa? Twagala okumanya Kabaka wa Buganda ali ludda wa? Bino si bya kusirika. Tetujja kwogera birungi tetwagala kwana. Tubuulire Kabaka waffe gy'ali.